Sinza ku olukwa sibaddeewo nasomye ku mutimbagano facts sazifuna naye kyemmanyi ngwe ndawulidde mwami Kakande ng'ayogera. Mwami Kakande, Haji Kakande oyo omu ku basajja bakama baffe abali sobe nnyo, omusajja yetegereza ensonga, omusajja omuzadde ye PS mu office ya president, naye ate nga musajja muzadde. Naye ate fe abakozi ba gavumenti wadde nzodala nzija nenjogera programu za president zenkola nebino netuteesa, naye ate olina okubaako bw'oyogera kuba olina byosayininga ng'oyingira n'endayira gy'olayira. Nti olumu oyinza olaba nkugamba nnyo wano ng'onteeka mu byobufuzi ngamba eyo tontwalayo kakibeeri ggwe enjogera emyaka gyonna gye njogedde ku TV ne ku radio. Lwaki nze sibuzibwanga wano olaba nzija n'enkondo eminga n'obubbi oba corruption ne mbagamba oyo obwo bubbi, naye enjogera gy'oyogera ebyoyogera birina okuba nga tebyawukana nnyo ku kyewasayininga ne kyewalayira. N'olwekyo twawule mwami Makyati ajja okujja ng'omusuubuzi kyajja okwogera eri abantu, naawe kwawage ogenda okyogera ng'omanye amateeka agakufuga. Ate no tulina okumanya n'okugondera abakulembeze baffe nti kubanga ekyo kigenda okutuukawo mu gavumenti oba wooningiddwa emirundi egiwera. N'olwekyo eyo sijja gendayo nnyo naye mmanyi waliwo ensonga. Ate kirungi nti wataddewo akakiiko akagenda okumuwuliriza. Muganda wange Anderson y'omu ku artist abasinga okukola ifamu abantu baba bakimanyi, alwanirira abantu. Nze namutunuulidde ne ndowooza nti oba activism yamusigalamu. Omanyi was an activist. Abatamanyi RCC waffe bino birekenze kambye yogere. Abatamanyi RCC waffe abadde atutwala wane Rubaga, Anderson Burora, be bavubuka abali mu Jobless Brotherhood, abakalakasanga mu Kampala abasiiganga obubizi langi ya kyenvu ne babuteekako amannya g'ababaka mu palamenti. Abamu ekyatabula ennyo ng'abamu babaka basiraamu ne babateeka amannya gaabwe ku bubizi ne basuula emitwe gy'embizi ku palamenti. Yali mu activism eyo. Bwe yabeera ennyo mu Jobless Brotherhood ne bamugjayo ne bamuwa omulimu, naye ndowooza temwasooka mu rehabilitatinga kumugja mu activism. Naye nga Anderson adde nga mwana kada wa NRM ekibiina ekyo bonna abaalimu baana baganda bange, baana bannakawempe, baana Anderson abadde kada wa NRM awagira President Museveni n'omutima gwe gwonna. Naye Buyinza Luzinda naye yaddawa. Naye mwali gyali nze kyenteesa tulinde akakiiko ako akakwatisa empisa kabuulirize akanga akasembayo nkuveeko ekyayagala nina obutuufu